Alright, datachi ya nyuji katuite mu katale kabazanyi tulabe katambula katya ku Bulaaya ani atambula addawa. Oluvannyuma lw'amawanga mangi agawanise mu mpaka eza World Cup abazanyi bangi batandise okubanga banoonya bayinza okubanga sambira kapira season ejja naddala batakakasa namba ku club kwe bali essaawa eno. Kwaga gayitaayita essaawa eno musajja mukulu Kang In-lee okuva ku club ya PSG yakakasizza dda okubanga agenda kuba asala eddiiro ava ku club ya PSG yegatta ku club ya Atletico Madrid. Diiro egenda kubanga emalawo obukadde bwa paundi 40 era diiro erimu emyaka 5 gyagenda okuteeka ku ndagaano. Musajja mukulu ono ayinza ekintu kimu kya kusala busazi ddiiro naye nga abakulu n'abakulu bo bamaze okubanga ensonga bajogerako nga omusajja mukulu ono asala eddiiro. Ate gwa club ya Manchester United musajja mukulu olwo mu Brazil Ederson okuva eggwanga lya Brazil eryawanise okuva mu mpaka za World Cup ye naye amoli gatasadde obanga gamutambulirako. Club ya Manchester United evudde neetegeeza musajja mukulu ono wadde yamala dda okukola medical mu ggwanga erya America bagenda bamukomyawo mu kibuga Manchester we nga mukolako medical endala tebagenda kubanga bamala gamusayininga. Njagala ojjukire nti endagaano oba agreement yono omusajja ekyali vabo tebalina kubanga babiteeka mu buwandiiko banga asayininga era bagenda sooka mulete mu kibuga Manchester ate basoke bamukebere balabe embeera ye eyimiridde ey'obulamu bwe banaamala bamale bakakase okubanga bamukansa okumujja club ya Atalanta okumeetera dda club ya Manchester United yagenda okubanga achangira omupiira season ejja. Ate gwali club ya Arsenal. Club ya Arsenal agatayita club ya Arsenal gakakasizza dda musajja mukulu Leandro Trossard omumanyi obulungi agenda ba asala eddiiro okuva club ya Arsenal agenda egate club ya Besiktas mu ggwanga erya Turkey era nga ddiiro ne balwamu erimu obukadde nga 20 obwa paundi. Musajja mukulu Trossard agenda ba asala eddiiro ayabulira ebungereza ba club ya Arsenal agende asambira omupiira mu ggwanga erya Turkey club ya Besiktas. Ate agatambula amalala club ya Spurs yakakasizza dda okubanga esayinize musajja mukulu Sandro Tonali okumujja club ya Newcastle obukadde 10 era ye record signing ya Spurs abadde asinga ebbeeyi club ya Spurs ade musajja mukulu Matheus Fernandes nga mujja club ya West Ham obukadde badde 85 naye ate badde bakamusayininga ate bamugaseeko Sandro Tonali obukadde 10 kitegeeza record signing badde obukadde 85 evudde katuni record signing obukadde 10 Sandro Tonali yakutedde omusima. Ate club ya Newcastle yatandise dda nayo okubanga eyitayita eraba ani gwegenda okuza mu kifo kya Sandro Tonali okubanga asambale tebana kuvaayo nga bagamba ntwagala ono batwagala ono naye ate yegalwa essaawa. Ate ne club ya Manchester United yennyini eyagala kubanga ereeta musajja mukulu Andre Santos omusajja atangira omupiira club ya Chelsea obukadde 50 club ya Chelsea egambe mubuleeta nga mukwata omusajja mumutwala ng'egaveeyo. Ate nagatambula club ya Real Madrid. Club ya Madrid tenaba kuwanika ku musajja mukulu Mike Olise era abagaga bagamba nti tebajja kusa mukono paka nga musajja mukulu ono amaze okubanga asaledde okuva club ya Bayern Munich yajagata club ya Real Madrid bagala musimbi wadde club ya Bayern Munich yabayo netegeeza nti yo tetunda musajja mukulu Olise obula teyo club ya Real Madrid ye kyalemeddeko eraga nti omuvubuka emwagala naye ate banakwata Michael Olise bamugata Kylian Mbappe zako ne Vinicius Junior mujja bamukakasa omupiira ddala nga mwalabye combination eri wakati wa musajja mukulu ono Kylian Mbappe ne Michael Olise nga ali ku ggwanga lya Bufaransa mu mpaka za World Cup golo zikyanya bakubira ddala era buli abajjo bafacing ajja kankana kati banakwata Michael Olise bamukateko Kylian Mbappe zako ne Vinicius Junior naye nga mu mpaka za World Cup ade ggwanga lya Brazil lyawanduse naye abadde akolya ddala bulungi mujja bamukakasa ekitu nga kitambula club ya Real Madrid. Agatambula mu katale atwaye ebintu binaba bitambula bitanga tugenda maaso tujja tubyogerako tubikutuusaako tulabe ensonga nga bwe zitambula. Edwin Hearts Bombo kata kya New G tuwera byo likinga okufollowinga saako n'okusubscribinga.